known Alice got that. It is very, since, I mean, you know, you're a lover, somebody you love, somebody you want to be in your life. Because, and you know it's going away. So it's hard to allow. But you know, when you stay with somebody for 45 years, are becoming a part of your soul. And I become a part of your body. So that day there is lying with a bit of my soul and a bit of my body. Uncle Waf and family, comfort be upon you. Wafula ni family, tusaba Katonda abagumye. Mama Alice, thank you for everything that you did to us. Mama Alice, webala olwa buli kimu kyonna kyotukoleye. Go well, may the Almighty God rest your soul in eternal peace. All endangered from being taken to prison, tortured using tear gas, Chipoko, Chagulanyi, I don't know whether your poison has already arrived. Because I am talking serious matters, a general in this government, in the army, one day said they are afraid of each other. They go to the council, the army council, they go to the high command, carrying chapati in their coats. Honorable Wafula Oguttu, yastandinganga farm yayimiriranga ku ludda lw'Abannayuganda, ku ludda lw'abanyigirizibwa paka olunaku lwaleero. Tukusaasira nnyo ssebo okufiirwako mukyalawo, tusaasira ab'enjuuyo, tusaasira bannaffe aba FDC. Tumanyi bino byonna wasobolanga obikola because of the backup that you get from home, which now is no more. Tusaba Mukama akugumye, akuwe omutima ogwo gwennyini era ogende maaso ng'okyagasa eggwanga. Baganda baffe aba FDC tubasaasira. That's why I had to personally come to deliver my condolences. Era tusaba n'ebiseera ebijja tugende maaso nga tukwatagana kubanga ffenna target tulinamu yakutaasa ggwanga lyaffe. Ebiseera ebyo Prime Minister yali amama mbabazi ne batuulanga mu Parliament netuulanga n'akubanga emmeeza n'agamba ensonga za Kampala nkulu. Lord Mayor yalondebwa abantu 330 tetuyinza kukkiriza kumulyaza amaanya. Webale nnyo Uncle Waf, webale nnyo Mama Alice, webale nnyo webale. Era bwe mulaba nga ndi mulodi mu kibuga kyammwe. BBS 3 fine yaffe kyagenda maaso